Media. Basebone banyabo yenze engineer Frederick Salikafeya. Ngera bamumanyi mulundi guli okuwedde sayina kadi neera ekigambo kya kampeni yonna nalemera President Kyagulanyi. Mbategeeza sebonzikiriza kwesa omukisa guno nange mbategeeze nti ngenda kuvuganya ku kifo kya Ntenjeru North MP naye nga nkosa kadi ya National Unity Platform. Jetulaga watanga ekyama za Banteje North mukimanyi ti navuganya ne mwami Sir Patrick era nga ffenna nga twagala kadi ya obwemupi wa Ntenjeru North. Ekyama za Sir Patrick kadi yajinkuba kusu n'agitwala era nenzikiriza naye nengenda independent naye nga ffenna twogera President Kyagulanyi kyagenda okubeera mu kulembeze eggwanga lino sabo Sir Patrick olw'okusalawo okwokoze sijjagamba nti nno nsanyuse nnyo mu ngeri nti nkusindiikiriza naye nsanyuse nnyo nti ate bonna okwata sayidi awo nange nekwata sayidi eno kakasa tujja kukyusa era sebo okukakasa nti nange onna we naatambulira mu Ntenjeru North njakuba mbategeeza nti nno Sir Patrick yasayinda okubeera ssente wa Kayiga District. Basebone banyabo yenze engineer Frederick Salikafeya. Ngera bamumanyi mulundi guli okuwedde sayina kadi neera ekigambo kya kampeni yonna nalemera President Kyagulanyi. Yategeddwa okukyusa ensi yaffe ku ssaawa eno kubanga yo opposition akyakulembe akyakera so banaye kale kakati nange mbategeeza sebonzikiriza kwesa omukisa guno nange mbategeeze nti ngenda kuvuganya ku kifo kya Ntenjeru North MP naye nga nkosa kadi ya National Unity Platform. Kakati sigambye nti njitutte oba naye omuntu yenna awulira nti nno asobola okujja avuganye nange ku kadi eyo era asobola okujja mukupa akalulu naye sibawa bannange kale kadi njagala Patrick agivuddeko naye kati nze njikola ki njetaaga basebone banyabo ebyogeddwa bingi wano olw'obudde ngenda kuyita mu bufuuzi ne waliwo ebintu ebinkwatako nebuuza ddala nti omuntu ono bw'abanga ayogera ku mubaka wa palamenti tiba byakoze ddala kinyininyini akitegeera oba ali ku kinyini waliwo ebintu ebimu abo balonda omubaka wa palamenti wakuba ayogedde nnyo abazinidde nnyo akoze eki naye ne balemererwa okutegeera kikyenyininyini ekiruma abantu mukitegeera nze ku lwange nga njagala mbeere kumpi n'omwami ono mwami Kyagulanyi bw'abanga awangudde obukulembeze bw'eggwanga lino tateekeddwa wadde n'omulundi ogumu kukozesa muntu yenna abadde akola ne mwami Museveni kubanga be battattanye eggwanga ekitegeera era ebyo nga waliwo no munakamera ayogedde nti bw'obanga oli wano twagala kukyusa bukulembeze ate osobola kugamba ate abantu kubagamba omusomo bw'oba onojjawo omusamize n'abakongozi bakole ki ajewo abanga ati tojja wano n'otandika okutugamba
okugamba omuntu omulala omanyi obuzibu bwe buti nti oluusi abantu bano baludde nnyo mu byobukulembeze ekyo si byabukulembeze oba byabufuzi kakati olwokuba nti nno babalabye nnyo kati oli agenda n'atuuka n'alowooza nti abo kabe basobola okukola ki njagala mbategeeze nti abantu bangi bannayuganda abalina obusobozi okukulembera tulina aba professionals bangi era njala kutegeeza muganda wange bw'obanga wuli aba professional erinnya oliwulira oli eri ewala yenza omukugo kakati njagala nkutegeeza akantu kano Uganda mulimu abantu abamu bawulira bulize bakimanyi ne Uganda esente zebanjwa tesobola zisasula mukitegedde kakati omuntu gwogambako nti no akoze nnyo nange namuwulirako nti no ateekerateekera eggwanga njagala omubuuze kacyanga atandika kuteekerateekera ggwanga Uganda yali ebanjibwa sente mmeka ate kakati ebanjibwa sente mmeka kati olyoka otegeere kikyateekateeka oba njagala ombuuleyo kirowoozo kye kirungi kyeyali ayogeddeko nti no awabula pulezidenti okusobola okukendeeza amabanja ge tulina mukitegera bannange ebintu ebimu waliwo ebintu abantu abamu bye batategeera naye nga kutuufu ne balonda ekinyumu waliyo omwami omu gwe nasoomooza yali agezaako okunvuma nga ngeraageranya n'omubaka aliko namugamba ekintu kimu oba oyagala okumanya obunene bwange gamba omubaka gw'obwana agusololeza omusolo gwasasudde mwaka ogwo nange gusololeza ogwange olyoka otegere ku fembi ani munene era ku fembi ani yasinza okuzimba eggwanga lino omuntu azimba eggwanga lino ye muwi w'omusolo sekiwannange era ngusasula kakati nze ekinnuma nti nsasula omusolo ogwo omungi naye singa olunaku lukya nga sikyasobola kukola simanyi oba omwana wange asobola okugenda n'agamba nti tata wange badde asasula omusolo nsobole okusoma oba tata wange badde asasula omusolo nsobole okujjanjaba kakati gwadda wano n'ompaanira omuntu bennyininyini ababba ssente z'omuwi w'omusolo ogamba nti ate Kyagulanyi amuleeta amuteekewo kati kitegeeza nti nno oba oliawo ye abba n'akuwaako ebyo nze sona nabyogera kubanga buli omu abimanyi naye mbadde njagala njogere ku kintu abantu abamu kye batategeera bannange mukitegeere Uganda ebanjibwa ssente zetasobola kusasula abantu bano abazeewola ne bazimba zaakeeti fe tugenda okusasula kati gwe bw'owa n'omuntu ali mu finance bennyininyini nga bebateekateeka okubba ssente zaffe zetusasula nze zinnuma kubanga omusolo guwa butereevu okitegeera kakati ekyo kijje oli wadde mbogenda omugamba akompayiringa omusolo gwawadde omwaka nange ompayiringa ogwange kubanga records URA ebeera nazo tewali kulimba ebyo ebigambo byogedde bye twagala okuwulira okitegedde ebyo byonna betulina okutunuulira ng'olwonambaka wa parliament ategeera kikyagenda okugasa so si kubeera akulonda kinyumu olw'okuba yazze nampa y'emitwalo eri ekintu ekyo tukoze bubi nnyo bannange ngala mbabuulire waliwo ono eyagambye nti ebusaana omanyi ffe ba inginiya nze mukalulusagwa wabula nasoma kakati bw'odizayininga ekintu nekigaana oddayo kyebaita drawing board n'otandika ekintu from first principles kakati njala nkutegeeza nti nze ndi muntu wabikolwa so si bigambo nti omusuubuzi bwagenda n'agula ekintu bwe kiba kiyingira revenue tekimuwa okujjako ng'omusolo gwonna gukoze eki kakati ye n'agenda yeeyiye asobole okutunda ebintu abamu babitembeya bava amaduuka nayo bitembeya basobole okutunda kubanga alina okusasula ekizimbe wakola ki owatunze batatunze nanyini kizimbe alina okumusasula naye ate kati omusolo gwe bakayana ate omusolo gujja butereevu gwe kakati esaati eyo gyoguze 5,000 ng'obogenda yagiguze 5,000 kati bakugamba ayongereko omusolo ate kati agiguze 8. kati ekyo kirimu ebintu bibiri bwojja kuba onyigirizibwa
esente ezo tozirina ate naye ebintu bijjamu otubulako ate nga leeti bakusasula okitegera bannange kati ono muganda njala mutegeeze yobugwagenda omusolo abeere nga omuntu owawansi anyikizibwako okitegere bannange abamu banaye mukuliriza abamu olwokuba nti bajja ne bakunyagako sente z'okutereera mu ngeri y'omusolo oluusi osobola tolumizibwa olwokuba bakuwadde akasente k'emitwalo 2 gwe n'osanyuka naye niyo abakusasula obutereevu ekyamazima tunyigirizibwa mukitegedde bannange so teri muntu yenna Museveni gwakolagana naye ateekeddwa kuba nti asigala mu bukulembeze Kyagulanyi oye nenjala amategezi teri muntu alina PhD agenda kujja bakole ki Kyagulanyi kati saawa eno yaliwo ng'omununuzi waffe fena tulina okukkiriza tulina okukola naye era tumunoonyeza akalulu mu buli ngeri yonna luli kimanyi bakabba nene kuno tukole ki tunoonye wagenda kubeerawo ekyenjawulo